أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما تنا مجفق واجتوى الله سبحانه وتعالى ebyengerana emirembe tusaba biddeeri mukama waffe sallallahu alayhi wasallam wamu ne ba ashabu ridwanullahi alayhim wa arda n'aba bagoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero allahumma amin. Lubeerera tusaba allah tuwa obulungi fi dunya wal akhira. Abooluganda babitiibwa mbalamusaako n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kansuubire nti muli bulungi. Lubeerera tusaba allah tuwa obulungi fi dunya wal akhira. Mbaniriza musoma gwaffe nate era ogwa tajwid al Qur'an al Karim nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tutunuulira n'okusala empanje okusala amagezi butya bwe tusoma Qur'ani nga tugitereeza nga bwe yakka ku mbaka sallallahu alayhi wasallam, ng'era tutunuulira ku sifatul huruf ebitendo by'ennukuta. Ku mulundi ogwayita twatunuulira ku bitendo tutunuulira ku bitendo ebiina opposite bye twayita asifatu almutadad, ebitendo ebiina opposite. Era mu bitendo ebyo ebiina opposite ku mulundi ogwayita twalaba ekitendo kiyitibwa hamsi era opposite waakyo oba ekyennyume kyakyo nga ye aljaharu. Ebyo byonna omusomo ogwo n'emisomo egiri emabega w'ogwo omusomo gyonna kwegiri insha allah ku mukutu gwaffe biiznillahi tabaraka wa taala. Olwaleero insha allah tugenda kubeera nga tutunulira ku kitendo ekyokubiri era ekiina obwennyume oba ekiina opposite. Ekitendo ekyo kye bayita ashidda. Ashidda era ng'ekyennyume kya shidda yarrakhawa ne bayiniya ali wakati wa shidda ne rakhawa, byonna insha allah tujja binnyonnyoka biiznillah. Ashidda ekiyitibwa ashidda gemaanyi nga wowulira ashadda wetugamba nti nyukuta eyo giteekeko eriko shadda tuba tutegeeza nti gigumize giteekeko amaanyi. Nabwe kityo ekigambo shidda gemaanyi oba ntegereka kyovula nti ashidda lughatan ekiyitibwa ashidda mu lulimi oluwarabu nga lwo kiyitibwa alquwa gemaanyi. Amaanyi gonna gonna tugayita ashidda. Omusajja waba ayina amaanyi tugamba osobola okugamba nti omusajja oyo ayina shidda, ayina amaanyi, kyetuyita alquwa. Wabula ekigambo ekyo ashidda mu basomi byaffe alqur'ani ey'ekitiibwa bannannyini tajwid bagamba nti ekiyitibwa shidda wastilahan mu basomi bamanyi baffe aba qur'an bagamba ekiyitibwa shidda inhibasun jariyani sautin. Ekiyitibwa shidda kwe kuziyizibwa kw'entambula y'eddoboozi. Ekiyitibwa shidda amaanyi kwe kuziyizibwa kw'entambula y'eddoboozi. Nga ki ekireetera okuziyiza eddoboozi eryo okubeera nga litambula? Ki ekireeta ekyo? natijata ghalqil makhraji. Ekireeta ekyo kwe kubeera nga obufulumiro bw'ennyukuta eyo eddoboozi mwe lirina okuyita buggaddwa, buziyizibwa buggaddwa. Bwe buggalwa eddoboozi lino libulwa we liyita. Kati mu kubula we liyita ne likola amaanyi. Oba ntegereka senga wabaawo we tuyita oba omulyango ng'omulyango ogwo mufunda naye nga tuguyitamu abantu bangi nga twesindika. Okwesindikawo kitegeeza mulyango ogwo tuyitamu naye waliwo okwesindika, waliwo omuntu atuziyiza okukola ki? Okuyingira mu mulyango ogwo. Oba ntegereka kitegeeza tugenda kukozesa amaanyi okukola ki? Oguyingiramu. Kati kino kifaananyi ekyo nkikubye kikuleetere ku kye bayita shidda nti bw'obanga omulyango ogwo gw'oyingiramu waliwo omuntu akusindika nga gw'oyagala okubeera ng'oyingira naye ng'omuntu akusindika eno oba ogenda kukozesa ki? Maanyi. Nabwe kityo ennyukuta eba efuluma mu bufulumiro bwayo naye esiŋŋaana obufulumiro nga babuggadde. Kati amaanyi ago geekozesa okubeera ng'efuluma kye tuyita ekitendo kye bayita ashidda, amaanyi ago. Naam. Sheikh agamba nti hurufuha ennyukuta za shidda oba ez'amaanyi thamaniyatun ziri nnukuta 8
majmu'atun fi qawlihim zikunganira mu kigambo kyabwe abamanyi kyebateekawo ekigambo ekigamba ajidu qatimbakat, ajidu qatimbakat, nsiŋŋaanya akakapa nga kakaaba. Anyway, meanings z'ebigambo ebyo ebiseera ebisinga tezibeera nkulu nnyo, wabula abamanyi baffe babutekerawo obugambo obwo tubeere nga tukwatiramu ennukuta ezo, tubeere nga tuzitegeera. Nabwe kityo ennukuta za shidda eziyina amaanyi we ziba zifuluma, ng'amaanyi ago agazibeerako nga zifuluma galeeteddwa oluvannyuma lw'okubeera nga obufulumiro bw'ennyukuto ezo busangiddwa nga bukoze eki, buggaddwa. Kati we ziba zaagala okuyitamu zikozesa amaanyi, amaanyi ago ne gawulikika omuntu ng'azaatula. Ennyukuta ng'eya Hamza, somamu ennyukuta ya Hamza nga ya sukuun, ogirabe bwefuna amaanyi. Ogamba mu'minuun, mu owuli amaanyi ago agabeera ku nnyukuta eyo mu'minuun, kiba tetukkirizibwa girebeza. Abaana basoma mu'minuun kikyamu, mu'minuun ng'etaliiwo, nga abamu ne bagifuula eyo yonna nsobi. Ekituufu kwe kubeera ng'ogisoma ng'eyina amaanyi ago shidda ekitende ekyo mu'minuun. Jim, ennyukuta ya jim bw'oba ozisoma hajje, owuli amaanyi ago agabe hajje, obufulumiro banga obugaaniddwa okuyitawo, eddoboozi liba linga erigaanibbwa okuyitawo hajje, then oluvannyuma ne lyatuka, naye nga lyatuka mu mbeera yakaluubirizibwa. So ennyukuta eyo nebeera nga efuna amaanyi. Nabwe kityo ne jim, neddaali nga bw'ona agamba qul huwa allahu ahad, owuli okukwatibwa okwo okusooka okukwatibwa okubaawo ng'emaanyi ago, then ennyukuta nebeera nga eyatuka. Nabwe kityo kyekimu ne muqaafu ne taa'u ne baa'u ne kaafu ne taa'u. Sheikh agamba nti watuudahu assurataani attaliyataani ashiddata fi ljimu walkaafu kanamuthaji lilahrufi ashadida. Waliwo ebifaananyi ebitulaga bulungi ebitwoleka obufulumiro ebitendo by'ennyukuta ekyo, ekitendo ky'ennyukuta ekyo eky'amaanyi ku nnyukuta we ziba nga zifuluma. Waliwo ebifaananyi ebitulaga nti eddoboozi liva eno. Kati ekyokulabirako ku nnyukuta ya jimu, eddoboozi liva eno. Jimu eva wakati w'olulimi. Kati eddoboozi liva eno mu ddookooli ne lijja, oba mu mawuggwe eno mu kifuba ne lijja ne lyambuka. Bwe lituuka wakati w'olulimi wagenda okuva obufulumiro bwa jimu ne lisiŋŋaana nga waliwo amaanyi, obanga obufulumiro obwo bwegasse olulimi olutadde eno wansi, kugamba mu kwatuka kw'obufulumiro bw'ennyukuta eyo ne wajja walabikawo amaanyi mu jimu, tubatuga hajje. Kyekimu ne kaafu, lwakubayo kaafu, Sheikh agamba nti wa hurufu shidda kulluha majhura illa alkaafa wattaa fahuma min hurufi alhamsi. Agamba nti ennyukuta zonna eza jaharu zitwalabako ennyukuta enjatufu ku kitendo kiri ekyasooka. Ennyukuta zonna enjatufu ezirina ekitendo kya jaharu zonna zirina ate era ekitendo kya shidda, zirina amaanyi. Ennyukuta zonna enjatufu ezaatuka ne ziwulikika nnyo zonna zirina ki? Zirina amaanyi. Okuleka kaafu ne taa'u. Twagamba ennyukuta ezirina amaanyi ze ziriwa? Ze ennyukuta zonna ng'oggyeko ennyukuta 10 ezikuŋŋaanira mu kigambo fahathahu shakhsun sakat. Ezisigadde zonna nnyukuta zaki? Nnyukuta za jaharu z'amaanyi. Oba ategereka? Kati ennyukuta ezo ezisigadde zonna ez'amaanyi, eza jaharu ezaatuka ennyo, ennyukuta za shidda zifuna amaanyi we ziba zaatuka. Okuleka ennyukuta 2 kaafu ne taa'u, zo za hamsi, kaafu ne taa'u za hamsi zirina obusirifu we ziba zaatulwa naye ate zirina amaanyi. Tujja kulaba kijja kitya. Ennyukuta ya kaafu ne taa'u zo nsirifu nga tuba tuzaatula, eddoboozi lyazo liba ttini naye ate awamu n'ekyo ziba n'amaanyi. Ennyukuta ez'ebbiri kaafu ne taa'u. Naam. Nabwe kityo alhurufu shadiidu, ennyukuta ezirina amaanyi
tuzaawulamu ne tugamba nti ennyukuta ezirina amaanyi ze ennyukuta ajidu qatim bakat, ennyukuta ezikuŋŋaanira mu kigambo ekyo, ennyukuta ezo 8: hamza, jim, dal, qaf, ta'u, ba'u, kaf ne ta'u. nabwe kityo ennyukuta ezo ajidu qatim bakat, waliwo ennyukuta ezigwa mu jaharu amakulu nga zirina shidda ate nga zirina ne jaharu, zirina amaanyi ate ziwulikika nnyo oba ntegereka. ate era mu nnyukuta ezo 8 ez'amaanyi ne mubaamu ennyukuta 2 nga zirina obusirifu ye kaafu ne taa'u oba ntegereka. Naam, ennyukuta ya kaafu ne taa'u zijja zitya okubeera nga zifuna amaanyi, nnyukuta za shidda ate nga nnyukuta za hamsi. olw'ensonga nti ennyukuta ezo bwe ziba zifuluma, bwe tuba tuzaatula kaf ne taa'u, zisooka mu kusooka ne zifuna amaanyi, zisooka ne zifuna shidda, then oluvannyuma ne zifuna hamsi. bw'oba oyogera kaf ogamba ak ak ak, oli okukwata okubaamu. so kyovulaba nti oba oyogera kaf togita mulundi gumu, eyo nsobya ekolebwa abantu abasoma kaf aga ak 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 ak, la ak ak ak. lwaki okwatamu? olw'amaanyi gali agabeerawo, then nomala n'ogita awo neefuna hamsi. amakulu mu kusooka esooka neefuna shidda amaanyi, then ate oluvannyuma neefuna obusirifu newulikika kitini. kyekimu ne taa'u, ne taa'u esooka neefuna amaanyi at at. Tovolaba abamu ate tukola ensobi ne tugiwa hamsi yokka kaafu oba taa'u ne tuga ak oba at at. idha shamsu kuwirat, kikyamu. ate si kuwirat kuwirat owulira nti nkwafu nnyo, la, tusooka ne tugikwata ne tugiwa shidda amaanyi, ate oluvannyuma mwana wattu ne tugiwa hamsi obusirifu ne tugamba idha shamsu kuwirat kuwirat, ewulika kitini. nze nali nsomewa sheekhe wange sheekhe Umaru allah amusaasire, nensoma ennyukuta eya taa'u nga ngiwa hamsi, naŋŋamba gisome ng'ewulikika kitini. sheekhe oyo allah amusaasire gyali allah abeere nga amukuuma, nagamba nti giwe obufulumiro, giwe hamsi, giwa amaanyi ate omala ogiwe hamsi. ne mugamba sheekhe wengiwa hamsi oba togiwulira nali njogeramuko naye, ne mugamba nti oba togiwulira ng'onjatula idha shamsu kuwirat, oyinza obutagiwulira. n'agamba kyekyo kyennyininyini kyoba oyogera, era saagala nnyo kubanga ngiwulira olw'ensonga nti nyina obuki obusirifu. nabwe kityo bwe tuba tusoma ennyukuta kaf ne taa'u tuzegendereze nnyo, ak 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 at at, wabula si at si ak. nabwe kityo kyekitende ekyo ekya shidda. ate ku mulundi omulala tujja kulaba obwennyume oba opposite y'ekitende ekyo nga kyekitendo kya rakhawa insha allahu taala. barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.